Baba, tamuja tukanga mwe. Tamuja tukanga mwe. Mubadeki. Tamuja tukanga. Abamaje abenane mubana bakude mulale yaffe tulichotera yeyembera liwo seyalinga abana babakuba embeera bwetyo bweri naye nga kyensobola okukakasa nti kampeni zo zigendera ddala mu maaso. Abo nno babadde basika muguwa wakati w'abawagizi ba NRM wamu n'abawagizi ba NUP olwo nga basisinkanye nga buli wamu balina okuba nga beeyongera gye babadde balaga, naye wawulidde nga abaana bawoza kimu tubakooye mugende tubadde tukyali kwabo. Ate ne zireeta omukulu Honorable Mathias Mpuuga ng'ayitawo naye ng'abaana kye bawogana kimu, ani yalya Mpuuga yalya, ani yalya Mpuuga yalya, mpaka oluserekende lw'emmotoka ze zabadde ziyitawo. Nonno abamu nga bamugamba kimu nti this time around tofuna kalulu, naye yabakakasa nti mweteefuteefu era ali ready, akalulu ajja kawangulira waggulu. Nze naawe. Bigambo ndowooza mubiwulira, bawoza kimu, Mpuuga yalya bujagenda, Mpuuga yalya mujagenda, bye bigambo ebiri ku mimwa gy'abantu nga byonna bigenda mu maaso. Ate Justin Namere ono naye yeesimbyewo ayagala Chairman Member of Parliament Masaka City, ye yavuddeyo n'ategeeza nti ate ye Mpuuga oba yalemererwa okubanga ate oba oli akwatagana ne mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulyamu olukwe nti olwo Muvoola Kyagulanyi teyali vodde Bobby nga ye yamuwa kaadi eyamutya mu nnaku kwe bayita okukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Yalina kyatagetinga awo nno obululu ajja kuba ng'afuna enjuyi zombi kubanga ayogera nnyo omukyalo oyo ebintu ebiruma Munnayuganda. Nno teyakomye awo
n'ategeeza abakyala nti ye si munnanfuusi era tajja kubanga oba oliawo abalyamu olukwe kubanga nti ye ebbanga lyabaddewo tabbangako musajja w'omuntu. Ate abakyala okumanya nze ndi muntu mwenkanya nammwe mwennyini abakyala nze sibabbyeko babba bammwe. Siringa bano bemuweereza mu palamenti ate ne baweweeta emitwe gy'ababba b'abaana. Nze nina papito wuuno. Bassebo ne bannyabo nkozi obwesimbu bwonna. Ate myaka egy'obuvubuka nkozi obwesimbu bwonna nga senior presidential advisor mbadde siva ku luguudo lw'e Kampala. Bwatyo ye mukyala Justin Namere ng'aliisa abantu ekigambo era n'abakakasa nti bakyala abali eyo nze muneesige sigenda kubakwanira bammi bammwe nedda sijja baagala nga bwe mbadde nga sibaagalangako era ndi mukyala mwesimbu ebyo sijja kutunulayo. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye mwana mulenzi Churchill Sentamu ono nga ye guild president esawa ya kakati wa Makerere University ono amaze okubanga anominatingibwa ku kifo kya Youth MP Central. Ekyo kiwedde era nga tulindiridde ani. Congratulations, candidate. Congratulations once again, Wanyama. Please feel free to address the nation there and the media, the members of the forces states. We hope by day we will also have some where the next person in the queue for workers is Mackenzie Michael, and Yes, ekyo kiwedde ajjukira ne taata yamaze dda nayo kubanga nominatingibwa njogera ku mukulu chairman Nyanzi oyo ye ayagala ntebe eya Kampala Central, Member of Parliament Kampala Central, ate ye omukulu Churchill ono nga sawa ya kakati ye guild president wa Makerere University ye ayagala kya Youth MP Central. Katusabye Mukama Katonda abateremu obwangu anawandako eddoso yagenda okubanga ate ayitawo. Awo tuvuddewo tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo. Era ne President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yategeezezza nti eno generation ndala nnyo, generation eri ey'enkwe eyo yaggwawo, abaana kati beetegerera ebintu babikola nga bwe bisaanidde. Njagala okubagamba bannayuganda, we are different Ugandans. Eno generation ndala nnyo, a generation ey'enkwe yakaddiwa dda, baafa dda, abalala batanaba kufa tetuli nabo era muzze mubalaba nga tubeyubulako mpola. We are trying to refine ourselves. Twagala okuleeta ekifaananyi ky'abannayuganda abatuukiridde. We want the best of every ethnicity. Tuli bannayuganda abaagala Uganda yaffe era tubagamba tewaba muntu yenna yina abatiisatiisa nti Bobi Wine bw'anaafuuka pulezidenti kubanga muganda ajja kubafa ku baganda bokka. No, Museveni just tayagala munnayuganda mu challenging. Museveni mu challenginga approving it ye munnayuganda. Nze ndi munnayuganda, bajjajja bange babadde wano Uganda, ffe twasibuuka wano Bunyoro. Nze ndi musajja muzira mbogo, Wembe Bunyoro tuba bafuma mbogo. Ndi musajja muzira mbogo, kabaka waffe Kimera yava wano Bunyoro. Jjajja wange gwe bayita Kaddu Kayiira yeye tika kabaka Kimera nga mujja wano Bunyoro nga muleete Buganda okulya engoma. Tubolaba ffe tukongojja kabaka. Jjajja wange omu bamuyita kitya Bunyoro. Jjajja wange omulala bamuyita Nabembezi kiba mu kigambo kya Bunyoro omwebembezi. So we are one and the same. Bajjajja bange balala bali Busoga nabo balakako.
bwe tunagenda mu Northern Uganda era ajja balaga ne roots zange. So nze ndi Munnayuganda, I am rooted in Uganda. Ndi Munyoro, ndi Musoga, ndi Muganda, ndi Mucholi, ndi Muteso, ndi Ugandan. And when I am president, the real meaning of being Ugandan is going to come out. So don't Tuvuddeyo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo, waliwo eggulire litambula nti omukulu Solomon Kaweesa nti yagobeddwa ku TV. Nsonga ki? Lwaki yagobeddwa? Gakyali mu nkuubo era bikyali byakuteebereza na kususpectinga, naye nga kigambibwa anti ensonga ezimu ku ebyo ziteebereza okubanga ze zavuddeko okubanga agobebwa. Wekiba kituufu mbuze zino. Njagala Munnayuganda yenna gy'oli amanyi muganda waffe Solomon Kaweesa owa NTV. Okuba mpuliddeko oluvuuvumo sinalukakasa 100%. Mpuliddeko nti NTV yamunaabidde mu bigere, yamunaabidde mu ngalo, kati simanyi. Njagala omuntu yenna amumanyi obanga okola ku NTV ng'oli inside osobola okutuwa profile information. Ntegeezeddwako nti Solomon Kaweesa yanaabiddwa mu ngalo ne bamugoba. Nkyanoonyereza ogafula 100% true, naye nga nategeezeddwako nti bandibanga bamunaabidde mu ngalo olw'okuba nti y'omu kubadde balaga ebikyamu bya NRM ng'engeri gyekola ebintu byayo. So yenna yenna amanyi Solomon Kaweesa amubuuza oba omuntu yenna ali ku NTV ng'oyagala enkyukakyuka tuwa information entuufu etulaga nti muganda waffe oyo bandibanga bamunaabidde mu ngalo aba NTV olw'ensonga nti abadde abalabisa mu ngeri etali nnungamu. Alright. Ndowooza obiwulidde, naye agambye nti akyawulira biwulire gakyali mu nkuubo. N'agamba nti ajja kubanga akola okunoonyereza okumala alabe nga kyoba kituufu bamugobye. Naye agambye nti bwe kubanga kituufu bamugobye, ensonga ezimu ku ebyo nti bwe kubanga abadde ng'agezaako okweexposinga byonna byonna ebigenda mu maaso naddala mu gavumenti eno. Waliwo n'eggulire limu ku ebyo ge twawulidde aga mukulu Muchala, the Right Honorable Speaker of Parliament Anita Among, nga bwe yagezaako kublockinga abo bonna abaali bagenda okubanga bamwesimbako ne balemesa okubanga banominatingibwa. Byonna byonna emboozi eyo nayo mwagiwulidde. So mbu endowooza bye bimu ku ebyo bwe gaba nga amawulire matuufu nga yagobeddwa. Singa tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, ono alaze obutali bumativu n'okubanga mwenyamivu eri Alhaji Mwizera. Ali Mwizera. Kwebyo ebintu byonna byonna ebyatuukawo ndowooza mwabitegeera. Era agenze mu maaso n'abanga amenya ensonga obanga awa reason ze lwaki si mumativu okubanga alaba Haji Mwizera ng'ali eyo mu campaigns za NRM. Nze wentunuulira gavumenti eno eya Museveni, nina ebibuuzo bye neebuuza ng'omusiraamu. Eriyo abantu abajja bafa nga abakuba masasi, tosobola kutegeera ripooti zaabwe. Ba minisita, ba vice president balina obujulizi nti babba, era waliwo ne bwe baakwata nga babba amabaati tebaavunaanwa. Omukozi w'ebikolobero ku mulembe guno tavunaanwa. Nze mmanyi abantu bangi be bakutte, era ne poliisi ya Uganda yagendako ebukerere ku muzikiti n'ekwata abasiraamu bonna abaali babeerawo n'ebasiba nga tebalina misango. Bintu bingi ebijja bikolebwa eby'obulyazaamaanya, omusiraamu bye yeebuuza lwaki bikolebwa. Baseeka bakubiddwa amasasi, baseeka bali makomera, nejjuzi Seeka Kakande baamubuzaawo okwo, ndowooza baamuta. Omuntu abulawo, genero w'amagye simanyi agakulira mutabani wa Museveni akwata abantu n'abatwala mu basement n'abatulugunya. Waliwo ekkomera lya Nalufeenya nga litulugunya abantu misanattuku mu Uganda. Omuntu nabba kyere, abantu basiiba bakaaba banking system, sente zaabwe zivaako. Bino byonna biri mu bukulembeze, era obukulembeze bulina emikono. Amateeka aganyigiriza abantu gokka ge bayisa, agagasa abantu ge bataddeko kampeyini yaabwe gayitibwe tegayisibwa. Omupoliisi wa gavumenti recently video yatambudde nga atyoboola ekitiibwa ky'omuntu akuba omwana empi. Bakulaga beyiro ye yayanguye naye ng'eriyo abasibiddwa
nga teri musango babavunaana naye nga ne mu kooti tebaleetebwanga. Kati nze obusiraamu buŋŋamba nti Museveni nnyinza okuba nkwagala naye ate obusiraamu buŋŋaana okuwa akalulu kubanga Allah ŋŋamba wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan, nti wendabe omuntu ng'akola ebibi siyambako bubi kukolebwa na bulumbaganyi na bulyazaamaanya. Nze wenkuwa akalulu mbeera nga akuyambyeko okukomyawo sisitimu yennyini eno ekola ebyo byenjogeddeko wammanga, kubanga Allah atugamba we yazikiriza Firauna teyamuzikirizanga ye Firauna omukozi w'ebibi yekka. Allah agamba wa junuduhu yamuzikiriza n'abo abaamuwagiranga ng'ebibi bikolebwa amajege. Ate Allah Nabbi sallallahu yagamba wendaba ekibi nkyogerako kuba sobola kukijjawo na mukono gwange ate okukyeta mu bukendeevu bwa bukkiriza. Nze nnyinza okuba nkwagala naye ate ebikolobera ebikolebwa mu gavumenti eno ku bannayuganda obusiraamu tebunzikiriza kubiwagira bikolebwe. Kategerese ate nga mu Qur'ani Allah atugamba omuntu yenna atya olunaku lwanasinkana Allah we wanaha nafsa anil hawa, ateekwa okuva ku bwagazi bw'omutima gwe n'akulembeza eddiini. Eddiini eŋŋamba Faisal towagira kutuusa bubi ku bantu bikolobero, towagira kukolagana mu bubi wabula wagira kukolagana mu bulungi. Gavumenti ekoze obubi bungi ku bantu, bye twogedde bitono naye eriyo ebitu bingi. Mpoziko ng'obukatuliki bukkiriza abantu okolagana n'omutemu, okolagana n'ababbi, oba n'ennono z'obujjajja nga zikkiriza, oba n'obulokole, wabula ate ffe abasiraamu tetukkirizibwa kulonda Museveni kubanga minal kabairi dhunubi liri mu mazambi amanene. Allah lye yagaana n'agamba wala taawanu alal ithmi wal udwan. Wobanga byenjogedde bino bituufu mpaayo ebikolobero mu comment section. Gavumenti eno byekoze bannayuganda, naawe by'omanyi omuntu omulala alabira okwo ategeere nti nno okulonda gavumenti eno obeera oyambyeko sisitimu yennyini eno etulugunya ekomewo. Bw'atyo naye wagezezaako okubanga analayizinga ensonga eyo kubanga nonno Hajji yasooka n'abula era ng'abantu beebuuza Hajji ali ludda wa? Abantu nga beebuuza nga yabula era abamu ne batuuka n'okugamba nti ye abange abaamulinga okumpi mumukubirako ku ssimu ne mumanya ali mu mbeera ki, nti kubanga abantu olusi bamanyi okubanga ate bakubeera ate ne bamala ne bakola ki ne bakuvaako. Twagenze okulaba Wepo nga tumulaba nga yenaanise bulungi kanzu ye ya yero nga bali mu kampeyini. Nonno ekitali kibi kubanga buli omu ayina choice ye, buli omu ayina right okwesalirawo okukola choice ye n'agamba nti nze njagala kino oba njagala kino. Naye abamu oluusi kibakakatako okubaayo lwakuba nti maybe waliwo gundi yannyamba, gundi yambeererawo, nina omuwulirawo omubiri, kino na kino, n'ogenda okwesanga ng'oluusi owagidde ekintu naye ng'omutima gwo teguliyo. Tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mboozi ez'enjawulo. Tuzde ku mboozi y'omukyala eyafiirebwa omuvuka amanyiddwa nga Shaban. Waliwo omuvuka ali wano agamba nti oyo maama we, era avuddeyo n'agamba nti oyo si ye muvuka yekka gwasookeddeko, mbu bulijjo akola ssente zonna azimalira mu balenzi, abalenzi abamufera. Era ye n'agamba nti asoma siniya yokuna naye nga maama ne wamukubira kasimu akugamba ssente teziriwo. Oba bituufu oba nedda naye nga akatambi kakano. Gwe mulaba si y'oyo omuvubuka gwe yakasookerako okwagala. Bavubuka bangi abamubbye. Nze gwe mulaba nsoma siniya 4. Twali wano nga ssente zibuze. N'agamba kangende ebweru nkole ssente mwana wange nkuweererera osome. Yadda mu kuzunga n'abavubuka. Omukubira essimu n'omugamba maama nja ku ssomero nkole ntya. N'agamba ssente sirina naye ng'azimayira mu bavubuka. Naye nze kyensazeewo nga njogera okutya Katonda anzaalukuke. Kye njagala kyokka
obwo bwenzi bwe sigenda Yo, kusobola. bantu bange tetumanyi oba omuvubuka ali ku content oba bituufu. Agambye nti kyayagala maama wa muzaalukuke kubanga bimutamye nti maama ayagala abalenzi abato ate nga ekyo kyekyandibadde kibi nti naye abavuka bano bamulyako ssente zonna z'abaakoze ate bo ne basigalira ate beetaaga school fees. Oba bituufu oba omuvuka ali content anti omanye ennaku zino ebintu bibaawo bingi abantu ne bakola mu content so naye nga akatambi kaako mukeewuliridde. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa koona wole wona wosinzidde tuula butuuze kalira nywera tukomawo.